sawa 2 ejja kuba enteekateeka eyawo tabadde ate egy'okujja amawulire gonna gakuyiseeko ojja kuba ng'osobola okugafuna. Tukyagenda mu maaso n'ekibiina kyaffe amazima g'ebyobufuzi ne mukulu Kizito Nsubuga amagye mukulu Kizito tulina pointi gye tukoonyeemu wano naye ne twanguwa ogivaako njagadde tugiddeko. Society ng'erina abakulembeze abatali beesimbu eyinza kukola etya? Bizibu ki byesobola okufuna era eyinza kibuukamu etya ekyo? Kuba kati bwe ntunuulira tweet eno ya Gen Muhoozi nga bwe nnyamba Bobi Wine alina ebyokunnyonnyola ku tweet eyo ddala bituufu ono byakwogerako. Gen Muhoozi alina ebyokunnyonnyola. Gen Muhoozi gwe byoyogera ku Bobi Wine nti mwamuteekawo bituufu. Kati bwe biba nga mwembi mukkiriza ng'onakkiriza nti bituufu kuba gwe wayogedde dda nti bituufu tuba tukwagalako bukakafu. Bw'omala obbutuwa ne tukakasa nti bituufu n'ono nakkiriza nti bituufu. Kati mutuwe accountability y'abantu be mubonyaabonyeza ebbanga lyonna nga babonaabonera mu byobufuzi byammwe then n'obwesimbu kuba mwembi temubeera beesimbu. Kyenjagala okutegeeza abantu mu propaganda waliwo ekigambo bakiyita ad hominem, kigambo kya Lufalansa kya Lulatini. Ad hominem kitegeeza nti you attack the messenger without attacking the message. Nti omuntu ayogedde ekintu ng'ogati akyogedde empale yeriko ekituli tiyerabye mu maaso oba ova ku mulamwa n'otayogera ku kyayogedde. Kati ensonga mu message ya Muhoozi yabadde ensonga bbiri. Agamba ye munyiivu be bakuliyetinga Bobi Wine. Kati kyetwali agadde okuwulya kwe kwansalinga dati oga nti ono alimba oba muki oba mutuufu. Kati tubuuze wekitiibwa Gen Muhoozi tuwe obukakafu obulaga byogera biki neffe abaasoma ensi etalabika tubadde bitubyogerako okuvida nedda ebibadde mu girasi bibakola ki kubanga gavumenti bwetyo ekuumibwa. Kati bannayuganda olwokuba tebamanyi amaanyi g'obuyinza oba obuyinza bw'ebyobufuzi kamba buli basebo ne banyabo abantu abali mu buyinza essaawa eno bali mu kutya kw'amaanyi okuluzinga obuyinza. Nkamba buli abali mu buyinza bali mu kutya kw'amaanyi okuluzinga ki kubanga omuntu waluzinga obuyinza bintu bingi nnyo amakomera kubajjako ebyabwe n'ebiringanga ebyo si bintu bya bitono. Kati kiba kitegeeza kye nabamagamba nti mu byobufuzi tiwali muntu yenna. In politics there is nobody, however democratic he might be, who can negotiate himself or herself out of political power when that person is still strong. Nti wali munda byabufuzi kabenga alina muna demokrasia atya ayinza okukubaganya ebirowoozo ave mu buyinza bw'ebyobufuzi abukwasa bala bwabanga akyali w'amaanyi mu byobufuzi. Ekyo tikiriyo. Kati n'olwekyo essaawa eno ekiriwo twagala kumanya kituufu. Naye luli twalaba Abedi Bwanika bebasisegula owekitiibwa ani ate Abedi Bwanika yagenda ekkola naawe obujulizi nti akalulu kali Besigye kali ayogera Muzeeyi yakawuuta kufa tikali mbubbi. Kati twagala kulaba eyo bagita trend patena ebintu ebyo gye bikola ki era yajja okusesebula Besigye okumala emyaka 2 yali Abedi Bwanika buli we yagendanga ng'amwogerako nga batakola ki nga bwali. Kati tulina kubanga ekyo kikigenda okutuyamba okutegeera abakulembeze abakola ki kubanga essaawa eno omutandika okugamba nti owekitiibwa Mpuuga pulojekiti ereeteddwa tulina okusooka okutegeera pulojekiti eyazaala Bampuuga Abedi Bwanika basooka kuleeta pulojekiti ki ate pulojekiti bagivuddemu naye nabo bafuuke pulojekiti. Kati bwe tutakola ekyo pulojekiti zigenda kubeerawo emyaka gyonna abantu baffe bagenda kubanga bafa abantu baffe bagenda kubanga basibibwa nga batubako ebintu byaffe abantu basengulwa abantu babagobye ku nnyanja abantu balina baddukira kooti zonna zifudde poliisi efudde buli wamu amalwaliro tewali kintu kyonna kubanga tuba n'abakulembeze abatali bensimbu abeenoonyeza biki ebyabwe. N'olwekyo kati eno ssaawa ya accountability kubuuza ekyogeddwa ku ggwe kituufu bwe baga nti DA ey'owekitiibwa Mpuuga pulojekiti nga tubuuza bwe banga pulojekiti nuupu kyali kiki nuupu naye yali pulojekiti Abedi Bwanika yali pulojekiti owekitiibwa Bobi Wine pulojekiti nga tubuuza Muhoozi tubuulire leeta obukakafu obukakasa neno pulojekiti bwe tumala okutegeera bannabyabufuzi nga nze bwe mbagamba nze mwenyini bannabyabufuzi sibeesiga. N'olwekyo bannabyabufuzi tubaggyemu obwesigwa tunuulire kulonda abantu abatutegeera abatusemberedde kubanga bagenda kuba bagenda kutunda eggwanga lyaffe. N'olwekyo ensonga y'amaanyi. This is a very serious matter. Si yakwogerako mu bya muzannyo nti nanti olaba nti taata wa antya n'oli naye antya ate oyo kyeki. No, you address the issue which has been raised by the general. Oli ku radio Budwe muntu wa bulijjo yitira ku noti 752 98 ni noti 784 5 ze simu zoyitirako n'oba ng'osobola okuleeta ekibuuzo kyo kirowoozo byonna tubitwala. Nsanyusa okuwuliza Kayita.
Amina. Akuwulira.